Ligi y'eggwanga ey'oku ntikko eya Uganda Premier League ezzeemu okuzannyibwa olwaleero n'emipiira 3 egizannyiddwa ku bisaawe eby'enjawulo. Ogumu ku mipiira gino gwadde wakati wa KCCA FC eri mu kifo ekyokubiri ku kimeeza kya liigi eno ng'ettunka ne Blacks Power, guno nga guzannyiddwa ku kisaawe ekya Ageesigika Stadium. Omupiira guno gugenze okukomekkerezebwa nga guwedde Maliri Ggoolo 1-1 era Ggoolo ya KCCA FC eteebeddwa Dennis Iguma ng'ate Ggoolo ya Blacks Power eteebeddwa Robert Eseru. Ate emipiira emirala egizannyiddwa, Vipers Sports Club nayo egudde Maliri ne Maroons FC Ggoolo 2-2 ng'ate URA FC erumye n'ogwengulu okukuba Wakiso Giants Ggoolo 2-1. Sports Club Villa ye kyakulembedde ekimeeza kya liigi eno ng'erina obubonero 40 okuva mu mipiira 2. KCCA FC eri mu kyakubiri n'obubonero 37. Bull FC eri mu kyakusatu ng'ate Vipers Sports Club eri mu kyakuna. Ate ttiimu ezisoba mu 10 ze zigenda okwetaba mu mpaka eza Umeya Solidarity Games ezigenda okutegekebwa ku ssomero erya Kawanda SS Sabbiiti eno. Empaka zino zitongozeddwa olwaleero era ssentebe w'olukiiko Lutegesa agamba basuubira empaka ennyuvu ezirimu okuvuganya okw'amaanyi. Ttiimu zaffe zituuka nkya, abaana baffe bajja okwolesa ebitone, bajja okukola emikwano, bajja okunyumirwa. Amasomero gajja okulaga eryanyi. Omanyi tulina omuzinzi munene nnyo mu by'emizannyo mu ggwanga lino n'Afrika n'ensi yonna. Nti tuli mu final stages mu preparation zaffe, ensula, endya, ebisaawe, security, kiriya ensuma zo zifuna from IDP security, abantu babeera assured of security. Empaka zino zasembayo okuzannyibwa mu mwaka gwa 2019 era ez'omwaka guno amasomero gagenda kuvuganya mu mizannyo okuli omupiira, okubaka, volleyball, tennis, handball n'emirala. Ate nga tugenzeeko mu muzannyo ogwa pikipiki z'empaka, Uganda egenda kukiikirirwa abavuzi abasoba mu 30 mu mpaka eza Eastern Central Championships ezigenda